This is Ground Media UG. Anna Uganda twanirize mufuti menke live mu Kampala ebigambo byafuluma byonna ddagala bikyusa obulamu bwo obadde omuwulira buwulizi kati nga tuuse mu Uganda ye mufuti menke nga kulunazza okubulirira abavubuka ab'eddiini zonna n'engeri gy'oyinza okukolamu emirimu gyo engeri gy'osobola okuyitamu n'obeera bulungi ne Mukama Katonda w'omutaddewa kati nunga munana Maachi asookedde Makerere University Freedom Square kuyingira kwa bwereere juma yonna tugenda gikwatirawo olunga mwenda Maachi agende ku Serena enagenda kuba Mufti Menke Experience Dinner awono tujja kusasula nga wano ku booking emmeeza ojja kuba 0702 mukaga nnyemu 379 oba 0772 mukaga 776 305 biteedwa mu sente Ground Media UG. kiwa Big Events 2010 Adamu ng'ayimbye oluyimba tijje simanyi oba oluyina baluyita Besigye wange. Oluyimba olwo etuluwulira ne Honorable abadde wano n'aluwulira ne Dokita n'aluwulira naye nga lunyuma lwali luyina ebikola ki ebibulamu mu messaging eya campaign nga bulina okubeera. Ebigambo ebyo ne bigattibwamu ne luflowe era oluyimba olwo Dokita kwayingira ku stage nga tuli enakivubu. Abaali enakivubu waliwo abayimbi abanene bangi naye bwe baakuba oluyimba Besigye wange nyakwata akati buli omu n'abuuza onaani omanyi kizibu nnyo omuyimbi abantu gwatamanyi linnya okufuna audience. Adamu gyeyafuna. Adamu n'akwata akati kubanga bamanyi obulungi ebiseera ebyo twali ne ogi wange Research naye balinga batuyimbira abayimbi abo ababiri ne tutandika okutambula. Olugendo bwe tulutambula ne tutuuka babantu bakoma bantu abantu abawulira abayinza okulya olulimi Oluganda batuka ne bamanya nti ate kati tugenda kusalako tudde gye batawulya Luganda. Eyo Teso, Karamoja, Acholi, Lango, Naro. Nega oluyimba lunyuma. Naye oluyimba lwa campaign message erina okuba ng'ewulirwa kulye kubanga lwalukuba campaign. Era baddayo e Kampala naye Asumaani ono ne badda e Kampala mu studio mu nnaku bazaalinga bbiri. Adamu n'adda n'oluyimba Tooka kwa Parapara mu 2010. Oluyimba twalutesitingira Soroti enduulu neevuga nerugamba luno oluyimba lugenda kukola. Kakati nerugenda etololo kubanga netolo bakozesa nnyo Oluswayiri enduulu needa neeraya neruyingira Lango neruyingira Acholi netugenda ate bw'otuuka e West Nile engeri gye bakozesa ennyo Oluswayiri Tooka kwa Barabara n'akwata akati. Twamala kampeyini zaffe abajjukira ne tudda mu ntabalo zaffe ez'okuwaaka n'ebirala nga tulina Adamu waffe ne tumanya nti oluyimba lwali zaali za kampeyini eyo era ennyimba ezo zakola ki zakku. Naye twalinawo kampeyini twatandika ne Dr. Besigye eyali okugenda nga ttambula mu ggwanga lyonna. Bwe twagenda ng'etuuka e Soroti ng'abasala siddi balina Tooka kwa Barabara oluyimba nga lukize tugenda okutuuka erira mu tawuni ng'oluyimba balukuba. Twagenda okutuuka eggulu ng'oluyimba balukuba. Ate bwe twatuuka Arua ng'oluyimba gye luli. Kati nga tulowooza fayina kubanga ebiseera ebyo ng'abamanyi Dr. Besigye yayita pulani nga kujja 2016 nekiggweeraawo. Kati 2016 bwadda oluyimba olwo ne lujja ne lubanga olukubiddwako enfu. Era abamanyi Oluswayiri muwuli agamba emyaka 25. 25 kitegeeza emyaka 25. Emyaka 25 egya Mwami Museveni gyatukala kasewa
gikoma 2011 naye kati abantu obutamansi bakolera ki ekidongo oluyimba ne lukwata gyabadde mpula bannamawulire eyabayimbi oluyimba 2010 telwali lwa 2016 oluyimba lwali lwa 2011 kati akaluka 2016 kawedde batusibye tulya tulyawo tukuba n'olwalina Adamu aganenga naye oluyimba luno abantu kebwalwagande lwaki tululonkinga kubanga twali twagendulisaako ekivulu kugundi ku ebusaabala omanyi gundi nga tanafuuka nnyo wabyabufuzi Honorable Kyagulanyi aluga nomanyi bite era kwolonze natuumira abamu lwaganze nayita Kyagulanyi mu FDC netuduumira abana FDC netugenda ebusaabala nekikwata ebusaabala kati Adamu nekimunyumyaga ne tegeeza abantu bayinza okukola kyokujja nga tukubya ekintu kye netuteekateeka lonki yatoka kwa barabara awo ku Labonita naye ekizibu ku lunaku lwennyini olwatooka kwa barabara twali tulina okugirookinga ku ssaawa 3 omusajja gwe bayita Felix Kaweesa namukuba amasasi bannayuganda nga bali batiitiizi bonna ne bejjamu fuse badde eka ku ssaawa 4 zigenda okubeera ssaawa 6 ng'ekibuga temulimu ki muntu tugenda okutuuka ku Labonita waliwo abantu nga 2 abasobola okubeera kushira Adamu abantu balowooza abantu nga baaganda oluyimba balosaze mu reggaeton bagenda kujja ngera abantu batusuubiza bagenda kujja bayitirivu naye buli gwakoonako ng'alika buli wakoonako ng'aliki ng'alika so oluyimba olwo 2011 ne yeesimbawo nga kansale Makindye Adamu teyasobola kuwangula kakati okuva 2021 tugenda okuwulira mu Adamu yaweebwa obutwa kitwategeera kwati yasooka n'agwa kava n'agwira ddala kava ng'olwo omunafu omutaasali yagamba waayo nabaddeko ewa Haruna nga bagamba Adamu yalwala yagenda na mu kyalo tugamba mu kyalo kye eky'Uganda omuli eddwaliro kubanga buli alwala ava mu kyalo nadda e Kampala kati obaotibeganda bagende banoonye Adamu ate e Kampala ewali ki ewali obujjanjabi tugenda okuwulira Adamu yaseetingibwa n'alya obutwa ne bwafekitinga organize ate mubumanyi abamanyi obutwa badokita bajja kujja wano babuulire nga bwe bitambula so munnaffe bw'alanoka okubona mutandika okubeera naye twaliko naye tusharingi twaliko naye ekatongaawo nga tuyina leaders conference tubadde tubeera naye n'alabikako omwezi nga gumu oguwedde bwe mulaba nga Dr. Besigye alina abasawo bamutwalidde ngenda okulaba nga nantiisa ku olwo n'ennaku nga 10 emabega yabadde Dr. Kobusingi famire gwemanyi nti yabadde dokita we nalaba alinga ateredde nembuza Dr. Kobusingi nti nagamba we shall do our best tujja kukola kyonna alomwana n'omukyala ayogera mpolampola naye kati nagenza okuwulira munnaffe kubanga abadde nakyasana kuvuga motoka era abadde alina owa bodaboda we nga yamuvuga n'amukola ki n'amuleeta ng'abamanyi kyembadde mmanyi dokita n'agamba kyetaagisa omwana ono ndowooza ajja abeereka era genza okusaba Namulwana nga bakyogerako ndowooza lubali ati baganda ndowooza ng'olwaleero abadde alina otala kubeereka saagati nti dokita mweyitalire ng'amukola ki ng'amulaba bategere ki ekikola ki ekitwala Adamu tekisobose Adamu olwaleero bubadde bukya n'azikira Adamu abadde musajja mukkakkamu olwo oluyimba ne bwe lwamutwala eri waggulu eri Adamu akubira essimu mukwano gwange muganda wange obadde ogamba ki Adamu najja n'akunula ndikona najja kino ng'alina obukkakkamu ndowooza kuba bannaluweero ndowooza ne mwami Lutalo amusembera okumpipa n'atubuulira naye olwentera omumusanga ku CPS simulaba musajja muzibu so balaka bannaluweero baiti bantu bakkakkamu abadde musajja mukkakkamu nga teyeeraga nga teyeewulira ng'alina omukwano kyova olaba bannakibiina babadde baagala ki babadde baagala Adamu ng'ate nga mulangulufu alina bino ebintu bye tulimu omuntu okusalawo n'agamba nti mbiyingire byakwerekereza
nenjagala kwebaza Haruna kubanga Haruna bwe yamukkiriza bakole bonna najja n'atugamba n'agamba Haruna akkiriza ye nja kuyimba nga ki so kati Haruna najja ng'ayimba naye eventually ne Honorable Kyagulanyi bwe yagiraga bw'ati ng'alina shows ng'akola ki ng'amuyita najja n'asobola okuba ng'ayimba naye nga munnaffe tujja musango akweseza talanta ye okufuula ensi ye ey'enjawulo. Luno olutalo ffe lwe tulimu buli omu osobola okubaako ky'okola teri asanga tolina kyosakukola. Oba oli wa myaka emeka waliwo ekifaananyi revolution ya Lugeya yali egenda mu maaso bakuba ekifaananyi ne balaga omulema w'okukuba okumu ng'alina byakuŋŋaanyiza abalala abalwanyi ne balaga omukazi omukadde nga yafumba emmere nga buli omu balaga omusajja n'awandiika n'agamba kyekyo bwekyo revolution bw'ebeera. Temanyi myaka, temanyi kikula ky'abantu, temanyi mukazi oba musajja, buli omu abaako kyako. Ate mu abayimbi muyina kinene nnyo kubanga nalabanga abantu abatagala byabufuzi nga balina olimba natoka kwa parapara ng'ate eddoboozi lyange ayinza obutagala tuwulira naye ng'olimba byenjogera mbyogera nga tagaakulya nabyo naye ng'ate ebyatoka kwa parapara akola ki abyogera. Tubeera ku radio n'osanga abawuliriza be babulijjo naye ng'oluyimba abantu baluwulira n'okusanga buli gy'oli kubanga ekisolo kiri mu kutumya baganda bange obuwambe bwe tulimu bwenjogerako buli lunaku teri atagenda kuwabika mu guno omulembe babuulira alowooza mbu waliwo ate guno omulembe gye naguzuulamu teri atasobola kwavuwala. Abagagga be mumanyi abaali bagaggawadde ate eno ttaamu etubulidde bulungi gw'otasuubira gamba nti abaana bali waka batudde n'ogamba n'abagundi gye bali bw'ogenda ku masomero buli omwasa bakuliza alaawo agezaako bamusaasire bamutemere ku ki. Eyo embeera okugikkakkanya twetaaga nga buli omu ataddeko ettafaali. Teweetaaga kumanya kkala gy'olimu, teweetaaga kwegatta ku nze, twetaaga kuba nga tulina omulamwa ogufaanagana ogugamba mu tununula ggwanga tulyettiza. Bwe tutaakola ekintu ekyo baganda bange buli omu nga mukadde wange omugenzi Kyanja Allah amusaasire bwe yagamba Kinobe yamugamba bwe tusiikananga mu ntaana tonyiganga ndikugamba bino guwa bikola ki guwa bireeta. Katonda n'ayamba Kyanjo n'agenda n'atagendanga nga bwe yali alowooza bw'ayinza okugenda. Neffe abalaba ekirebo ekitunula mu Uganda bwe tulaga si wangu kubanga by'otasuubira kati obiraba ebitali bya bulijjo obiraba. Olinga bw'oyinza okulabanga ng'omulenzi ahaginga nazaala we kati okiraba kirinamu. Abavuko basingana ku TikTok nina bwenyombagana enaku zino n'obatunira ogamba kati eno Uganda mubali oba bagwa bugwiddalu ne tulinga abaasa. Ekyo gundi twali tumuvubyeyo hali twali tumuvubyeyo nga bazze okwegatta ku lutabaalo. Muganda wange lutalo mujje mutukwasizeeko, mujje mutukwasizeeko. Ndi muga kino kyokya buli omu kino tubasaba busabi mujje mutukwasizeeko ne bw'okulawo katono bwe kati. Omanyi nagamba abantu nga bwe bagambye waliwo afumba emmere walaganza olutalo sijja kusobola nja kuteekamu ssente buli omu apulayinga rola abantu balowooza nti amagye gasimba layina kweka waliwo ne yinfooma ababuulira nti omuyekera ki uli tuyina ne bannaffe abali mu yunifoomu abakuba emiggo n'akubanga alekamu kubanga kiwana ekimutaasa. Nze nsanga abapoliisi nga bakutta ababoodabooda bwe balaba Kayiija nga yayimirira omuga nti oyo munaku munno ogenda obula nga amutadde ekyo nakyo abakoze roolo. Buli omu yeetaaga okubaako mu luno olutalo lwe tujja okununula ffenna bwe tunaalulokera abatono era lugenda kubeera ng'olwa Mwami Museveni mu Uganda bwe kibadde kubera Uganda tulina omukisa bubi. Buli kyenje eriwo ebeera y'abatono era be bagifunamu. Amini yeekobana ne banne batono bw'ati n'akwata obuyinza era ne bagifunamu. Bano abaagenda e Moshi kaali kafulupu katono. Mwami Museveni yalina banne ng'enkumi ssatu era ne bagifunamu.
bwe tunaalindayo era kagurupu akalala akatono tugenda kusigala nga bwe tulikolaki kibayita revolution ebeera mu maasi ng'abantu bangi naawe bwe mutadde mu buyinza ne batandika okutya. Ekyo Mulwana yakitegeera n'aleeta ddoboozi lye n'aleeta talanta ye n'agikozesa. Naye tusiire mu ofiisi nga tuwuliza nnyimba ze naye nga oluusi tuwuliranga ffe abamulyamu olukwe ne tuwulira nga batakoze nnyo kyamaanyi kuba otoola omuluwulira ng'owulira ng'olina kyotakoze nnyo naye ffe oluusi nga munnaffe ali mu kulinya eri bwakimanyi waliwo munnaagwa n'ogamba kanowani nze okugwa kwa Mulwana kuŋŋamba sigala ng'okoze ki. Bamuyitako nga bagaba ebisawo tukimanyi ne bamutwala eggulu namusoba wikisaazi bbiri nga banoonya oyo yayimbira Besigye ajja ayimba olulala nga waliwo omulala Sepaali yatuyimbira ne musanga ne mwakati oluyimba ndukoleki nalukontana luli lwakoze ki n'agamba owange ndeka ebintu bikoze ki tusikuwadde omanyi emmere ya Museveni ekuswazi atuukiriza olugero lwa Putin ogundi bamulaga Sali yagamba nti abantu balingako mbwe enkoko ne bw'ogimanya ebyoya n'obimalako n'etiirika omusaayi n'ogisuula wali n'oleeta kasoli n'omwoteeka mu bigere enkoko ejja nekola ki n'abagamba mu kireete. Sali ne baamuleetera enkoko n'agimanya n'ekaaba n'ejjako omusaayi ne bagisuula wali n'ateeka ebinyeeba mu kiri kasoli mu bigere naye kusi enkoko nekola ki. Kati olaba abantu baddukirawo oli ate yabateeka mu buwanga. Ekyo nsaba Allah akinyambe sisabanga omuyambi eyanteeka mu buzibu ekyo nsaba Allah akinyambe sikemebwanga n'olunaku lwo. Mwami Museveni yali ansibyeko n'ambeezaako ebizibu emyezi ena obudedda. Nsaba Katonda muganda afa mwekyumulo ekyemirembe Dr. Besigye agenda kujja wano mulesale mu ofisi alina bamaliza nabo